gye buvuddeko twakulaga eggulire nga liraga okukaba kwa bannayuganda olw'ebbeeyi y'amafuta eyekanamye ensangi zino. Okwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta kutandise okuyingirira ebintu ebirala naddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, era nayo bitandise okulinnya kubanga amafuta ge gafuga ekisale ky'ebyobusuubuzi, era bwe watabaawo kikyuka bannayuganda aboolekedde okwekuyingira mu bwavu obutagambika. Ekisinga okulumya abantu naddala abasuubuzi emitwe kwe kubanga buli kampuni eri mu kutunda amafuta erina omuwendo gwa njawulo okwetundira amafuta gaayo, kyokka mu ngeri y'emu amasundiro g'amafuta nago mangi gaawukanya ebbeeyi wadde nga gali wansi wa kampuni emu. Amafuta ga petro gali wakati wa 13 liita ku 16, ate dizeli atundibwa wakati wa 39 ku 13. Wabula gye buvuddeko twakulaga eggulire nga amafuta ku mwalo gw'eddimu abaayo liita bagigula siringi za Uganda 15,000, era kino kisiga ekifaananyi nti mu bitundu ebirala ebitatuukikamu embeera eriyo yandiba nga tewomya nakabululu. Okwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta kuviiriddeko ebintu ebirala okulinnya, era mu kiseera kino okusinza ku katale k'ebintu mu Kampala omuti gwa sabbuuni gwayongeddwamu siringi 5, buto naye yalinnye sukaali ssaako n'ebintu ebirala. Ensawo ya sukaali lebadde gula emitwalo. Minisita w'ebyensimbi, enkulakulana n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija bw'abadde ayogera ku kwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta ategeezezza nti ekizibu kino gavumenti tekirinamu mukono, kyokka bagezaako okulaba nga bakisalira amagezi naye nga tewali kikyuka. Kasaija ategeezezza nti ebbeeyi y'ebintu okulinnya kituufu kivudde ku bbeeyi y'amafuta okwekanama, kyokka nga gavumenti nabo tebatudde. Naye nga tetulina mafuta agaffe abaffe, bali abanene abagatunda mu butale obw'ensi n'abagajja mu ttaka, abatandika okugajja mu ttaka, munnange bwe boogera ffe tutunula butunulizi tulina kyesobola kukola. Minista agamba nti Uganda si erina obuyinza okugereka ebbeeyi y'amafuta kubanga gava bweru wa ggwanga, era nabo nga gavumenti baliwo okugondera kiba kizze. Agaffe gakyali mu ttaka teganaba kuvaayo. International prices tutulina busobozi okusalawo ebbeeyi y'amafuta sikisobola. Waliwo international factor that have come nga ffe tulina ngeri gye tusobola okuzinfluencinga, n'olwekyo ekimujja kukigumira katusabe nti that is a temporary move. Eventually things will improve. Wano wasinzidde n'asaba bannansi okulaba nga bakwatizaako gavumenti naddala mu kuwa omusolo okusobola okuzimba enzizi z'amafuta eziri mu bitundu by'e Bunyoro, nti bwe ganaatandika okufulumizibwa osanga ekizibu ky'ebbeeyi y'amafuta wano mu Uganda kinaafuuka lufumo. Kimusabe tukole n'amaanyi nnyo mu pulogulaamu zaffe ezaffe amafuta agaffe ge tulina ehoimaawo gatandika okuvaayo, tukole ne refinery, bino kujja kubikendeeza obuzibu. Amyuka ssenkulu wa banka enkulu mu ggwanga Ating Ego agamba nti nabo bagezezzaako okwenyigira mu nsonga zino naddala nga batuukirira kampuni ezituusa kuno amafuta naye nga byonna tebivaamu kalungi. So I think what is important going forward is that the repayment of these resources will enable these businesses to create a credit history through bookkeeping that will allow them, give them the opportunity to expand into bigger businesses. Ebigambo ebivudde mu bakulu okuva mu gavumenti bireseewo ebibuuzo bingi mu bannayuganda ku kye kigenda okukolebwa mu kiseera kino ng'ebyenfuna bya buli muntu biwonyera olw'omuggalo gwa COVID-19 ssaako emisolo emingi egigerekebwa ku buli kintu. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Kale tukyagendera ddala maaso n'amawulire Gambuuze n'embudde buno nzikiriza nkuwummuzeemu ku maona ekitundu